Netolese girasa. Tolese ku girasa. Okay. Leta yo girasa. Ensonga jakuzirambika era kati nize bantu tukungane tulaba ate ensonga press conference etudde nga si ya coronavirus. Abantu bali mu karantini. Babere waka. Tumayuke naye ensonga tugenda kuba buli kimu tukikwasaganyiza wano. Misleading society n'abagala okuleeta ezzalawo ku ggwanga lyaffe nowhere. Buli kimu kirina kuggwa ku social media yegenda okufuuka ekunganja buli kintu. Abantu kwe badda taata. Ate bw'oba otudde n'omuntu omwamu ka distance nga bw'olaba bw'entudde wano ng'oli wali. Oli bw'awa obulimba ng'okiriyalinga ng'otereza. Tetugenda kukkiriza bayaaye ku misleading abantu. Buli nsonga all people. Yes. Omuntu lambika ensonga nga kyolambika kituufu. Bwe kiba kikyamu olina okuvayo ne weetondera abantu nti bannaye nakoze ensobi. Tetwagala abantu ba misleading society. Nga bw'olaba kusaasira yavudde eri n'alokompoka ebintu byalokompose ayogera kino nti abantu abategese ebivvulu gavumenti ebasasule. Bwe yakitegedde nti akoze ensobi n'ajja ku mukutu n'awandiika apology ne yeetonda. Abayimbi sebo gira olambika abantu kyendiko so ensonga zibadde nyingi nnyo mu ggwanga ezitambudde mu kaseera kano katono nnyo mu kanaku 3 okuva omukulembeze w'eggwanga bwe yalangiridde lockdown. Yes, lwakuba tewazze tubiwandiise. Ensonga nzimanyi tugenda zirambikira ddala bulungi nnyo. So abantu bavuddeyo, abantu ab'enjawulo buli omu naawe endowooza ye. Katolu Bwama yavuddeyo n'agamba naye ayagala omukulembeze w'eggwanga ajja asasule abantu ssente abadde bategese ebivvulu byabwe nga tebasobodde bikola. Ate tulaba Catherine Kusasane n'agamba ayagala abantu bajje basasulwe. Twalabye Douglas Lwanga owa Papa Party naye agamba ssente zamufiiriziddwa zabadde nnyingi nnyo ng'ayagala asasulwe. Twalabye DJ Jacob Omutuuze nga naye agamba abadde alina ebivvulu bye ayagala naye asasulwe ssente. So ebibadde bigenda mu maaso. Jennifer Furufiga naye n'awa mattuka eri n'agamba nti bannaye abantu kimwokoze kikyamu nnyo ekyokugamba abayimbi tetuli special, tuli bantu naffe ng'abalala. Bwe kiba nga amasomero gaafiiriddwa ssente, amabaala gaggaddwa, kati wakifa abayimbi ne ba artists abalala twagala tusasulwe. Ensonga zinaazirambika nga bwe yazirambise. Waayise akaseera katono Catherine Kusasira n'avaayo n'awandiika obubaka obwetonda ng'agamba nti yakoze ensobi nnyo ennene empitirivu. Bwe yavuddeyo n'agamba nti abayimbi n'abantu abategese ebivvulu basasulwe. So ebyo nabyo bibeeraawo bwe bityo. So tubadde tukyali awo ebyo nga bikyagenda mu maaso. Twagenza okuwulira nti ate emmotoka yo efunye akabenje. Wabadde ogenda Ibanda bwe batugambye wabadde ogenda Ibanda emmotoka n'efuna akabenje nejja. Ekyomukisa omulungi obulamu n'obusigaza ne banne bwe wabadde nabo naye n'ofiirwa ssente empitirivu kuba emmotoka teyabadde enkalu, yabadde emmotoka nga weeri ne mubaamu ne ssente ez'enjawulo ezagiriddemu engoye eziyidde. Ebyo ne bigenda mu maaso bwebityo ne biba nga bikyali bwe bityo. Tuba tukyali awo mukyala Furufiga bamukyaza ku mukutu gwa TV wano n'agenda wanda omuliro mmanyi oyinza okuba tonnaba kukimanya. Furufiga nga bagenda bamugamba ayogera ki ku nsonga y'emmotoka yali lipazo okujja. Teyabadde mubi, yandibadde anyolwa nnyo Furufiga kubanga eyo emmotoka yebadde ng'emuvuga ebbanga lyonna. Ati yanyoleddwa ye mu bigambo bye. Mwewuunyiza nnyo ettima. Enewe sooka oyanjule byonna ngenda kubyogera. Mu bigambo bye n'agamba nti liri pazo kyamugwanidde. Ekisooka nti liri pazo mwepaasi. Teyeepanka alina kyanoonya, tamanyi musenzi nti okuva lwe yakuba hiiti genda ogule emmotoka yafuuka yagala kwefuula muguuda takwatwako nti kakati kimugwanidde bapromota bakutegeka mu bivulu toyagala kuyimba mbu ye mwennyini yakupangisa ng'ayagala oyimba Masaka n'ogamba togenda Masaka togenda mu nfuufu. So mbu olina olugezigezi lungi nnyo mbu ate n'emmotoka y'okujja obadde togenda kuziika. Amazima gali nti wabadde ogenda Ibanda ku muganga bwakulagiriddeyo omusawo omulubaale ali ebibanda wabadde ogenzeeko ng'ekikututesa ensonga ndala mbu wabadde ogenze kuloga Johnny Black mbu akufuukidde ekizibu akuba hit after hit mbu gwe okuvaawo wakubagenda ogule emmotoka olinga gwe baagoberamu emizimu buli kyokola tekijja ko ye nti kakwase n'akwabya mbu oli musajja mubi nnyo mbu ekirungi mu luyimba lwogenda ovuga emmotoka genda ogule emmotoka wateekamu ebigambo nti eyase kaakati mbuka eyake okitegeere. Furufiga z'ensonga zo konze bwe nakitegeddeeko nti wasuze wano konze kangenda omusajja ono njogeremukko naye mpulire agamba ki n'abantu ababulira ensonga kyaze kitya emmotoka okujja na Furufiga ku bigambo bye yayogedde bwe obyogerako ki. Kaakati mmwe abatulaba tweyanza nnyo tweyanzege mwebale kukuŋŋaana eke kiri nti twazze kutuula kukola kye bayita press conference twogere ensonga zino bulungi zibe nga tuzitaanya nga bwe zirina okubeera
kyali badde kirungi no sharinga mu groups ezenjawulo ne tuwera banje ensonga ne tuzittanya twagala buli kintu tuva wano nga kiwedde bwe kiba kyetagisa kufuna yes nawe sharinga kwegamba ensonga tuzittanye bulungi nnyo kigwe sitwagala bintu bisigalaawo nga bisigadde mu bbanga Full Figure ensonga zayogerako ntuufu omusajja ono kyabadde kimututte ibanda yabadde anoonya mu lubaale Full Figure ensonga zayogerako ntuufu yapangisa liri puzzle ayimbira ekivulu n'agaana ogendayo okusharinga ogenda wali live weri wano yes nogikirikengamu nogiga share yino wano yes no sharinga woyagala mu groups zizo njagala kusharinga ku page yange ku page yo okay share wano wali Facebook wano share Facebook on your page. On your page. Those are sharings. Yes. Those are sharings. To wandika ku caption then okay. Kati nteekeko kisimanyi kubanga byo wandikako liri puzzle uno. Etuziza. Yebali. Kirabika sharings. Kale network yabadde tusumbyemu naye kati ndoza tuli loud and clear. Umaze okusharinga? Sharinga ndoza sharinga. Osobola okeberayo ku page nolabo waliyo kinaka. Ku page. Page kangendeyo. Egenda yuko. Se tukungane network yabadde tusumbyemu naye kati tuli loud and clear, tuli live. So ashiyongere okusharinga tuwere tukungane ensonga tuzittanye nazo zigwe. Manyi fe tugamba wano sitwagala muntu azunza bigambo bya samwa twagala ensonga nga tuzigira ddala ku source first hand information. So coronavirus tumanyi wali naye kati tusoke tumumuze ku badi soke tutanye ensonga zino zigwe then tulyoke tumuddire. Weewaawo sebo nsanyuse nnyo ku page yange nali nagaana okwogererako ebintu kubanga nyinako abantu abuvunanyizibwa ate wonsangidde wano era maatirwa kuba nkwagala nnyo weewaawo kubanga okola omulimu gw'amaanyi okutegeeza abantu ku bifa mu ggwanga kuba kati abantu abasinga amawulire gatandikira ku social media ne gabuna wonna so social media basebo ne banyabo tubassaamu nnyo ekitiibwa era mu ggwanga muno naddala mu abafollowing ensonga zino muli b'amaanyi nnyo basebo ne banyabo kubanga emmotoka yange bwe yajja mu ddakiika 5 tewali TV na radio nsuubira esobola kutuusa bubaka obwomangu mu ddakiika 5 ensi yonna yali emaze okutegeera liri puzzle kyayitamu n'ebyali bigenda maaso so social media tugirespectinga nnyo nabadde nali nagaana nga neesuubiza n'abawagizi bange nga baŋŋamba never reply again anybody abantu tobaddamu so oluvannyuma lw'okunkubira okuva ku matya nga nange neediimye nga ngambye maatitya nakulimbye n'okulima ne nkugamba siri Masaka naye mbaddemu sebo mpaka lw'okozesezza olukujjukujju n'ongwako wano sina kyakola mbadde nokkunoonya ensonga zino nga zeetaaga okuttaanya kubanga bambi totera nnyo okwogera bintu bitakwatagana obeera ku information entuufu so basebo ne banyaba abalungi baganda bange nze nno ndi muganda munnammwe Alex kamalirize interview wano anko ngenda kukubira emotoka yayidde naye kamalirize interview anko tuwogere ngenda kukubira so kurespectinga nnyo muganda wange bw'oba olina kye weetaze kubanga emotoka bwe yajja gwe nasookerako mu bantu bonna ne nkugamba maati ndi wano ewaffe Masaka emmotoka eyidde naye abantu babuulire ekigenda kubanga abantu baagala nnyo okumanya obulamu bwaffe ne bye tuyitamu n'ebigenda maaso mu bulamu bwange so basebo ne banyabo abalungi mbalamusizzaako mbaagala nnyo mbassaamu ekitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala akensuso abampagira abatampagira banjajinga liri puzzle yayimba oluyimba lumu n'ennyimba ennyimba mpitirivu oba ensi yabaaki ate naawe okyogedde awo n'enkutendamu obunafu nze natandika na mmundu evuge omusajja bamulabira ku birevu genda ogule emmotoka nali musiro oba nali mugezi abasiguze bajooga baana bawala muvadde ku lujja kati ezo zonna ennyimba temuzoogera naye nkyebaliza Katonda nti nakubayo oluyimba olw'amaanyi olutabaliva ku bwongo ndituuka kufanga mululojja kyova olaba n'abayimbi mulumanyi so nebaliza Katonda ekyo nti yampa omukisa ate gwatawadde bayimbi bazze ku generation yange nti tebafunye ku mukisa okukuba ku nnyimba z'amaanyi lwenkananga olwange so nkyebaliza Mukama Katonda okuba nti
nalukuba obuli awo tekwali kumanya kwange na kutegeera kwange nagenda bugenzi mu studio nga bwenzikeeramu bulijjo ninvayo nekyo kye navaayo ekirumya abantu omutima ekibatta ekibakaabya ne bwe banaakaaba katonda yagaba kakati gwe ne bwonaakaaba mukama yagaba ate ffe abawagizi tewali gwogenda ng'ogamba nti genda mu nnyumba munjagale abantu be bakwerondera okusinziira ku kintu ky'obawa abantu be bakwerondera era nja kulwana nnyo n'omuntu ayefuula atalaba byenkola ateefuula atalaba byenkola waliwo gwe ŋŋambye awo nti ayogera nnyo gwe atayogera nnyo weesiimye naye nze ndiwo okwogera ate byenjogera birimu amagezi babiwulira Leonardo ekyova olaba abantu babiteeka ne ku ntambi ne babyagala ne babiwulira so simala gwogera ffa mbwalina aliya waliwo abuuza wano muhaliya yaddawa aliwa sigulangako aliya ebyo byonna byaswaka bambuuza buli kyoyagala leero njagala nkiri yalinga abantu tutandike ku nsonga gye watandise nayo wagambye otya ku nsonga gye natandise nayo y'ensonga y'emmotoka onakano wagambye ebyokuliyirira abayimbi yes ebyokuliyirira abayimbi abayimbi bavuddeyo buli omu naawe ndowooza abayimbi ab'enjawulo omaawo abayimbi ekisookera ddala muleke kulowooza nti mu ggwanga muno mulimu abaana n'ebyana abayimbi mugenda kutuuka ya girasi yalese endala naye agenda kugireeta tugenda kutuuka mu mbeera abayimbi bannange mu bye mukola tetulowooza nti tuli bakitalo nnyo ensi etulaba ensi etutunuulidde nange olwaleero muyinza ogaa nti njogera nnyo waliyo n'aboogera ennyo waliwo n'abeefuula nti buli kimu bakikubaganyako ebirowoozo naye njagala okutegeeza abayimbi nti mu ggwanga lino mulimu abantu bangi abatusinga ssente abatusinga obulamu obulungi abatusinga amagezi naye kantu kamu bwe kati nti gwe oba waalinnya n'obeera nga buli kyokola abantu bakitunuulira mangu kyebayita nti oli wattutumu naye bwe tunaatuuka mu mbeera abantu abo si basirumaati osobola okuvayo ne weejajjata ne weekola biki ne weekola buli kimu ng'abantu bakulaba nga basirise nfuna bulungi ensi n'ensi abantu ekirwadde kibasobedde buli omu yeebuuza kyavaawa kyajja kitya coronavirus lwe novayo n'ogamba bakuliyirire gwofiiriddwa wekka bizinensi yo eri mu biliyoni $1 mmeka bizinensi yo teweza na bukadde 2 abasajja bafiiriddwa biliyoni $1 mu kikuubo abantu bafiiriddwa emaali yaabwe abantu bafiiriddwa eŋŋendo zaabwe gwe ng'ovaayo ogamba nti nnyabo ne ssebo bakuliyirire ngaani ate abayimbi baawule abayimbi babayita kuyimba si be bategesi abayimbi si be bategesi kitegeeza nti abakayana si be bategesi bamuwadde mulimo bamugambye nga bwe babadde bampise kuba ku Easter mbadde ngenda kuyimba ekikandwa mubende nyimbe emityana Good Friday nyimbe ejjinja enjeru nga nnya nyimbe enakasekerweru ebyo byonna ebivulu sinnalabawo omuntu gwe nakolaganye naye kutegeka kivulu be bazze bannoonya ne bampaki emirimu kati olw'okuba nti mwalaba nti projekiti Bobi Wine yajja era neewuunya nnyo bayimbi mwe singa buli lunaku musituka ne mugende wa Bobi Wine ne mumutwalira engoye ne mumutwalira emigaati naye temubitwala muyinza n'omuteramu obutwa ku mitima gye mulina emibi abaana b'abantu bafiiriddwa emaali gavumenti erwana na bulwadde buleme kujja wano gwe n'ovaayo bandiyirire batuliyirire kwegamba eggwanga musazeewo kulifuula kinyumo bagwagwa mmwe obugwenyufu obubalimu no how can I call it obubuluvu obubugulavu obugwenyufu baluvu beeyagaliza weeyagaliza otya abantu bonna ndi wano Masaka ebizimbe by'abasajja bigadde biyingiza miliyoni na miliyoni company eggwanga lifiiriddwa omusolo gwe n'ova eri nogaa nti bakuliyirire bayimbimu abantu bagenda bakuba amayinja bayimbimu abantu bagenda bakyawe kirungi nze sitakikangayo konsati era bannayuganda nzemba banja naye abantu abamu bano bayambiddwa ne bagagawalira ne ku ssente ku bantu nga Bobi Wine tannajja kuba bonna abalya bajja ku Bobi Wine kati balira ku Bobi Wine aba bagwagwa bonna bolaba bafunye ssente because of Bobi Wine bagagawadde because of Bobi Wine bafunye ebirungi because of Bobi Wine abagwagwa abo bolaba aba abayimbi abamu abagamba nti gavumenti ebalayirire bakatolubwama abo katolubwama yatandika okujja ewaffe ku kyalo okuyimba nga abantu bamuwagira nali muto nze naawe tompaana kiraba ebiso mazima nondeko okukaaba bwentyo nali waka waffe era kaayi nga jja najjuza
abalimi bewaffe era akayo bamanyi balima bommonde ne bagenda mu kivulu kye n'ekyo kifulu figa ekyo kyali nga kiyimba ku posita ebiseera ebyo nga tuli bate waffe Masaka nga bajja abantu ne bagende butiti ne bayingira mu kikaali kiramba ne bajjuna ne bakuwa ssente va kuffe twasoloozezza kimba abantu baatuwadde ki tetutegekangayo na concert mutegese ebivulu abantu ne babayingira mufunye ssente ng'abantu be babawagidde nga ne gavumenti tebalowoozaako tebalabangako abantu ne babayamba ne babaagala ne mufuuka baganzi ne mufuna buli kimu nga ne gavumenti bwe yandibadde tebalabye nti gye muli singa Bobi Wine tiyajja gavumenti tiyandibalabye mwandibadde bulungi naye olw'omululu n'obutakuta mumaliriza era mwagala babaliyirire katulu bwamu ofuna omusaala bakuwa omubaka wa parliament bakuwa kusasira bategese ebivulu kusasira saagala kumwogerako nnyo because she is my sister, she is my fellow sister mukwano gwange kusasira yadde tetukkiriziganya byabufuzi naye kusasira abantu bakuwagidde kusasira concert meka zategese ng'abantu bamuwa ssente nga ne gavumenti temanyi nti gyali mu nsi nova n'ogamba abantu bakuliyirire temukyalina nsonyi temukyaswala temukyalina buntu bulamu temukyalina yadde akantu mu dduniya eno temukyatiira ddala munaatera kweyambula mufuke ku makubo munaatera kuwemula abantu misana abantu bonna bawumuzizza bakanyiriza wamu ekirwadde kisooke kirinde gwe n'ogamba bakuliyirire ngaani mu ggwanga lino gwani eggwanga lino olikoledde kikuba basinziira bakuliyirire ngaani bakuwe ssente ngaani teziriiwo muziveeko si mmwe mweka mufiiriddwa ffenna twafiiriddwa ate ategeka nkalira abeere mu nnyumba gamubugume weewaawo so webale nnyo obubaka obwo ndooza mukitegedde naye tawagira bayimbi kukola ki kubaliyira kuba tebali special bantu nga ffe abasomesa mu masomero ag'enjawulo naddala kati aba gavumenti bokaleko ti gavumenti era kusigala ebasasula abasomesa b'eggwanga abagundula abaana benoyimba buyimbi ebyo kifuulu figa ekyo nekigenda nekyeyambulira ku stage nekikunamira abantu ebyo byonna ebigwagwa ebyo ekyo lwakuba kyegula kati mu gavumenti bakiyambe bakiwa obuyambi ekyo Bobi Wine yakinazizzaako ennaku kyali wali kibuye nga kitunda wala gikyagwa eddalu kikunamira mu dancers kyalina ekibiina ky'abamalaaya bamalaaya b'oku dancers kamiliyoni bwe yakulembererawo ekyo kyekyaleeta protoko egamba mbu bawandiise bamalaaya babeere recognized mu ggwanga kyekikulira bamalaaya b'oku dancers kyekigwagwa fe lwakusirika busirisi omanyi bintu bingi bimeka byetumanyi ekyo ekigwagwa ekyo kyekyali kirese nga kiwaliriza mbu bamalaaya babatongoze mu ggwanga kireeta obugwagwa mu ggwanga kino kyandibaddewo ekyo singa si Bobi Wine kati okusinziira ku ye kyayogera ogamba tekuba yagamba nti kituufu emmotoka yo yayidde naye tasobola kusaasira lwaki gyobadde olaga si makubo matuufu fuulu figa yandisaasidde kubanga ebbanga lyonna eyo emmotoka yebadde emutambuze eyayidde eyo emmotoka yebadde emutambuze eyayidde ku mafuta gange ku ssente zange n'engula n'ekyemisana mu kkubo gye tulaga oyo omusirusiru oyo omugwaga omutumbaavu emmotoka egyo yandibadde anyolwa nnyo kubanga yebadde emutambiza nakoma okubeera ne fuulu figa olunaku lwe yavaayo n'asiruwalira ku Bobi Wine ne mukyawa kubanze saagala muntu asiruwalira ku Bobi Wine ekyo ekikazi emmotoka yange ekivugidde ebbanga nga kikubira amasimu emiliyoni nga 10 liri pazoliwa mwanyina zeetako kaduka wali akaduka kakyako ekibu yakatunda walaki otegeera nga kikubira amasimu wiiki namba mpaka lwogamba wayeka ngende ndaba ekiki ekikazi bw'otuukana ne kikuyingiza mu gaddiiru gaakyo ne kikuyingiza mu kaddiiru gaakyo so yandibadde anyolwa nnyo fuulu figa ne kirumwa nnyo kubanga eyo emmotoka yebadde ekivuga yebadde ekiyamba nakyo kikimanyi lwakuba bakitunuzaako kamera kyasalawo mu nsi kigiyitemu ng'ekisirusiru kuba kifuulu figa tekikyalina kyekifiirwa fuulu figa takyafiirwa nabadde nga ngena okumwogerako era maati onkoze bubi nnyo okwogera ku kikazi ekyo bafaani bange babadde baŋŋambye ekireke naye bama bafaani bange munsonyiwe kubanga tetugenda kukkiriza ggwanga lino abantu abagwagwa nga be batuukirwako kamera buli lunaku tubakkiriza abo abantu abagwagwa babeere nga be batunuuliro be batuukirwako kamera nga boogera ebyekisirusiru nga waliyo abantu abamagezi abasobola okubatunuzaamu kamera ne boogera ebyamagezi tetugenda kukkiriza ggwanga lyaffe mmwe bayaaye mmwe bafuulu figa balumpenezi odivuga ekibaliga tujja kiriyalinga uyo babula nabankema kubuuza kituufu abadde ogenze kuloga John Black ebibanda fuulu figa amanyi mukazi wange fuulu figa amanyi omwana wange
mukazi wange yafiiridda muganda we amuddako onfuna bulungi abeeyibanda bakimanyi mukazi wange yafiiriddwa muganda we abadde mulwadde mu mbeera yonna nga siyinza butaziikadde coronavirus waali oyinza obutasiika ku buko gye wazaala omwana wa muno wamujja mu nsiko omwana wa muno wamujja mu nsiko bizanyira mbulamu bw'abaana b'abantu n'okusoomoozebwa n'ebizibu abantu byebalimu ne bidda okusinika amannyo ekyo ekikazi ekitalina magezi nfuna bulungi nga ngenda kuziika gye bazaala mukyala wange omwana wange otegeera omwana w'abantu saamujja mu kkubo ng'ojja settlement mbuliri pazo yabadde agendamu ebyo ebintu by'ekisirusiru kuloga nze nali ndozeeko simanyire bwe baloga n'omukazi agamba John Black nti yamuzaalamu omwana ebyo byonna byonna sibimanyi oyinza n'okwata ku mutwe ne weewuunya ensi eno abantu we batuuse nze nga mwagaza ki John Black ayimbanga nze simulabanga nako bukyanga mbawo nze sirabanga ku John Black mwagaza ki audience ya John Black ayimba bibye nawe ayimba bibye mwagazaaki yene bwota mwagale abantu bamulonda nakyewunyiza nnyo negamba nebwomwagala nebwotayagala liri pazo nebwonjagala abantu bebannonda okubeera liri pazo oba oyagala oba toyagala genda obakonkona ennyumba ku nnyumba buli gye bamanyi liri pazo ogende ng'obavunaana okunjagala oba oyagala oba toyagala abantu balina okukola ki okunjagala kati gwe nebwotanjagale nebwonaakola atya nze abantu bebannonda sinze yeeronda nfuna bulungi sinze yeeronda muganda wange abantu bebannonda sinze yeeronda oba onjagala oba tonjagala kummwe bameka asobola okufiirwa ku buko n'otagenda kuziika omwana wa munno nga tewamujja ku kkubo tewamujja ku kibira omuyinamu n'omwana oyinza obutagenda kuziika so saagala kumaliraku ekyo ekikazi ekitumbaavu ekigwagwawavu ekigwenyufu ekibugulavu ekisirusiru nali nagaana n'okuddamu okukyogerako ekyo ekikazi tekirina magezi okitegeera bingi nze byenkimanyiko bye saagala kwogera bingi bye saagala kwogera kubanga twabisirikira otegeera anti simanyi lwaki waali bisirikidde nga yayogera byakumanyika ate nga n'okuwayiriza kirumanya nabadde nganya okukyogerako ekyo ekikazi kyolabira ddala maati ekyo kyolaba ekyo kyabba essimu ya babi emagere ekyo ekikazi kyolaba kyabba essimu ya babi ekyo ekikazi kyolaba ninevuma okukitwala emagere ekyo ekikazi kyolaba nakiteeka mu mmotoka yange twasookera bwa sweet pepis nga tannafa lwe baamukuba eri waggulu eri ng'ekisaasi bwe twavaayo mu mmotoka n'ekivuga ku mafuta gange mpaka ewa Bobi Wine tuba tutudde awo essimu ya babi neebula okitegeera bulungi ekyo ekikazi ekyo kyolaba essimu neebula ne bagikubako nga teriiko olukujjukujju n'abaliwo ne tugamba bannange tuli ba mu nnyumba wano twazitadde mu maka g'omukazi n'omusajja tukebere essimu yaffe essimu ogenda oginoonya nga ne batukuba saaki ng'essimu kyagisoosese mu nnika nga kyagikwesa ekyo ekikazi omukazi nange ate tobyogera ebiseera bye kyali kikyali mu people power ne tugaa waayi tetujja kubyogera akuba awumba banaye mu kisirikire naye kati tetukyakwetaaga kubanga wali otuswaza wali otuweebuula wali otumalamu ekitiibwa nga ffe abaagazi ba Bobi Wine era twakugoba beera eyo n'obusiru bwo twakuwona wabba essimu ya babi kyabba essimu ya babi ne kigikweka mu mbuga ekyo ekikazi kyabba essimu ya babi kibbi ky'amasimu nze njogera ebintu bajagala njogera nnyo kibbi ky'amasimu essimu bwekubulirako ekibuye abamanyi ekibuye kukyambuka ekatwe ku poliisi abamanyi ekidda mu ndeeba abamanyi ekigenda Ntebe road abamanyi ekidda Salama road essimu bwekubulirako awo totawaana genda walala genda wa kifuulu figa akaduuka kali akaduuka ako kakeesa gwe ekikakeesa ne babeera nga tebakaggadde taliggala olowooza lwaki atunda buli kintu kyagwako atunda walagi mulimu walagi atunda walagi na mwanyi na mirondo gyegijjudde mu dduuka awo wonna wakuŋŋaanirawo babbi gweyitawo ekiro olabe kaduuka kakyo kuba bagenda kasenda bagenda gaziya luguudo lw'emunyonyo awo wennyini awo essimu yo bwekubulako totawaana genda maaso gaakyo gitabukire essimu bagenda kukikuwa kuba kyekikulira ekikosi ky'ababbi awo wonna ekibuye kyekikulira ekikosi ky'ababbi b'amasimu awo wonna ekibuye ekyo kifuulu figa kibbi ky'amasimu era gwe pulezidenti lwali gwamu gwe nti omuswaza gwe bagenda nakugoba ba NRM bagenda kugoba kati mbu kyeyategedde mbu ekyakulikodingisiza ka vidiyo ng'emmotoka ejja mwobadde ononya sympathy oba oli awo omukulembeze w'eggwanga akutunulemu akuddiza emmotoka noonya sympathy ki
ani gwe nali nkonkonyeko ku mulyango gwe ne mugamba mpaayo mb'olabika oyagala mmotoka nze saagala mmotoka mu bulamu waliwo ebintu nga tebikyali buzibu bwange kati mbu kwe kwagala ekintu akirinnyemu obudde nga bukyali nze yali andabyeko ddi full figure yali andabyeko ddi nga ng'ogeze mbintu bye nga ngenda mbintu bye oba ani yali andabye nga nze nsabiriza nga noonya obuyambi otegeera temunsuubirayo kugenda kusabiriza mmotoka nga bo bwe bakola tekiri baawo ate tekijja kubaawo kubanga emirundi mingi baagadde nnyo okuntwala nsabirize ne bannona n'ewange mu mmotoka eza open roof embikke mbu weebikkirira abantu tebakulaba naye nagaana kati kikubuulidde ekisembayo si gumu si ebiri nga banona n'ewange ebyo bifulufiga nga byebiruko omupange ebyo bimazi otegeera si gumu si ebiri ebyo bimazi nga binnona n'ewange mu mmotoka ne bigamba tovuga eyiyo bagimanyi tugendere mu mbikke tebagenda kulaba nze seefuula ate siryamu muntu lukwe gwe mba nakeera ku makya ne nga njagala Bobi Wine for life seefuula siryamu muntu lukwe seefuula so kati ekyo kikazi bwe kiba kivuddeyo ne kyogera obulimba nga nze nabadde ngenda kuziikirako mukazi wange maama w'omwana wange ku buko gwe n'oyogera ebintu by'ekisirusiru nga naffe tulina bye tumanyi twakuleka stupid abali wano mujja kunkyajinga naye nze bampita no nonsense man. I don't deal with nonsense. I don't deal with nonsense. I don't deal with stupidity. I don't deal with ekintu ekitali mu magezi sidiringa nakyo no way anjagala nkyawa saagala kumisiridinga soya tate saagala kuwa abantu bulimba anjagalako music wange mungi nkyamuleeta nkyamukuba naye ate bw'ovaayo n'olimba abantu n'obasiruwalirako n'obawa obuli bulimba banno bali mu buzibu emmotoka yabadde nzise maati yaggwereddewo wali kusaza n'ojja ng'osiruwala emmotoka yange yayidde negwawo nefuuka evvu nojja ng'osiruwalira ku bantu oyogera ebyekisirusiru olimu amagezi gwe kifulufiga wabeerawo ekintu ky'oba olina okukwata ne wali omuntu omwagala ekintu ekirimu obulamu bw'omuntu funayo obudde otegeere kale yadde bakutenda obutaba n'amagezi n'obusiru buli kadde nti gwe ensi yakuleka kuba fulufiga mu bulamu takyalina kyafiirwa takyalina kyalumwa takyetaaga mikwano gya buvunaanyizibwa talina kyetaaga mu bulamu kyova olaba ayonoona buli kimu ayonoona buli muntu ayonoona buli mulamu kuba takyalina kiki kigendererwa mbulamu fulufiga alinze lunaku lwalifa fulufiga alinze kimu olunaku lwalikola ki talina kigendererwa talina bantu kubanga ebintu bino byetukola osooka ne weerowooza munoga abanandaba batya omuntu bw'atuuka mu mbeera y'abanandaba batya maati nga takyali mu mbeera y'abandaba batya takyatya kuswala talina kyafiirwa talina kyasalwa ng'alinda kimu olunaku katonda lwalimutta yoyo fulufiga kati kyovola bataswala ne kati fe abamu tutya n'okwogera ebigambo ebimu n'ogamba bannange nyina abawagizi banandaba batya kino nga nkyogedde otegeera n'ogamba bannange nyina omwana wange anandaba atya kino nga nkyogedde nyina omukyala ye bwe naddayo ewaka mukyala wange naamugamba ntya nyina emikwano bwe ginansanga ginaŋŋamba ntya nyina ewaka maama wange gye banzaala ku kyalo banaŋŋamba ntya otegeera nyina obuko gye nawasa omukazi banagamba batya omuntu bw'atuuka mu mbeera eyo maati nga talina kyafiirwa ye fulufiga takyalina kyafiirwa takyalina kyasalwa kyokka ate n'ensi bano abantu abamu abakamera oli bwakwata kamera n'agissa mu nsawo nga bw'ogitadde wano anoonya abantu basiru aboogera ebyekisiru ebitali mu magezi batunuzaamu kamera so nga n'aboogera ebyamagezi gye bali lwakuba basirika so bwe mba musazewo eggwanga lyaffe mulitwale mutyo nowe nze ndi muntu nga ggwe tosuubirayo kukeera ku makya kunjogerera mafuukuulo olimba ensi neme butakutabukira abantu banjagalako music bwe butaba budde bwa stage nja kutabukira bwe buba budde bwa stage nja kutabukira endongo nowe tetugenda kukkiriza kulimba bantu otegeera so bwe mba mwaterawo fulufiga ekyo ekikazi embeera y'obusiru n'obugwagwa n'obutumbaavu nze wange nja kukifiirako mpaka kubanga nakyo kijja kufiirako nze kuba namusuubiza mirundi mingi nga musuubiza omukuba sigumu ebiri buli lwe musanga lwakuba bwe kikusanga kitandika mwanyina nakwogeddeko mwanyina wabirabye naye mwanyina obimanyi biba bya kamera mwanyina mwana wa maama ekintu ekyo mwana wa maama mwanyina ngaobuze mwanyina mwana wa maama ku mulundi guno enough is enough era nkukubidde essimu olumpulidde nekijjako nekidduka
kuba kimanyi gwe kirumba ati maje tayagala manya no sense man kimanyi kyovola bakinjogerako ebyaswaka bwe kinsanga kye kinneesooka mwanyina gyebaleko mwanyina ng'obuliridde mwanyina obimanyi bya kamera mwanyina anti tuba tupushinga nyimba tuba tukuma amannya go goyagala okuma ku social media n'obugwagwa bwo ayina luyimba kino sagala genda kubatabirangako na muyimbi oyagala kuswaza mulimo gwaffe maati kyogamba mbu omulimo gwaffe fulufiga muyimbi ayimba ki fulufiga mu nsi eno oyagala kuswaza mulimo gwaffe maati toddamu kukiyita kiyimbi kyayimba ki abayimbi kyogamba tufaanana bwe tutyo bye bigenze bitumalamu ekitiibwa mbanga ate mbu waliwo shujja agenda okutandika okukola ku tv full blast mwabase agende full blast wamukole agenda bass aba people power full blast full blast nga yamanyi sagala nyogena mu business z'abasajja full figure wayogedde nkalabe ka video yagambye abantu mbu liri puzzle na mutwala ekakoge n'atayimba full figure wantu ale kakoge ku mafuta gange ku motoka yange ne tutuuka ekakoge ne tukuba drive netukanya full figure musoloze sente neyo bawo webidongo oyo kuba bawo akola mbidongo ayine ebidongo bagenda bategeka kaliyo kimbitundu byenjawulo full figure n'akiggala najja ne yeyambulira abantu nawe mula abantu ne bamuleka njagala afune rumu omuzira kisamu na Uganda Patriot Church kubenga kyeyambulira abantu ku stage nekibi kuba abantu bakireka bakifula mukiro okumanyira abantu kyo kiralu kyagweddalwa abantu ne bakireka kifulu figure ekyo bwe kintu aleka kwogwa kuyimba tekyampa yadde ekikumi ekyo kiwambo yadde olwataano ekyo ekikazi otegeera byanziba n'oli omusajja omugenzi ddi kyeyafa si kirungi kwogera ku mufaawo mule mirembe byanziba sente mpitirivu ekyo kifulu figure tuwa namba ne kinziba ne kidduka ne sente ekyo ekikazi onfuna bulungi bwe kintu aleka kwoge ne tukkaanya nti fulu figure engeri gy'otampaddeko deposit nzizenga ggwe nga mwannyinaze kuba kimpita mwannyina omwe mwe kisinikira ebinnyongo kimpita mwannyina bwe kintu aleka kwoge nga tukkanya nga kiga full figure nze ngenda kutuula n'omwana wange mu mmotoka omwana wange asoloze tikiti nga nze ndaba abantu abakola ki abayingira bawakyo nga dda ku mulyango olwamala okuyimba ng'abantu bamaze tumaze okusoloza sente kakoge ekikazi simanyine we kyayita netandika okukinoonya mu tawuni y'ekakoge wonna nga tekirabika kyadduse kyayita mabega wa kikomera ekyo ekikazi ne kidduka kiwa abantu obulimba nekinoonya bwe nkinoonya mu woteeri zonna nga sikiraba neŋŋenda eno neŋŋenda eri bwe nzija bwe nkibuuza full figure kuba sente kibbi ekyo ekikazi kyolaba era n'abayimbi banjulira ani full figure gwe yali atutte ku sho n'amusasula onfuna bulungi kuba kitegeka bivululwa kuba kyebuzaabuza kipromota ekyo kitegeka bivulu otegeera ekyo ekikazi bwe twatuuka ekakoge nekinoonya ne tukinoonya n'omwana kiro kiramba nga tumaze okuyimba kijjuzizza abantu bwe bati otegeera nga kijjuzizza ekyo kiwambwa ne kidduka ne sente mpaka lwe nakigwako mu woteeri nekigamba mwannyina obwedda tukunoonya ekiro kiramba njagala ompe ku sente nga bwe twakoze endagaano nekyekulako ya mwannyina nze abantu abo ab'ebidongo nange bampise bisi naye abasajja abo bayaaye genda olabe ow'emmotoka eyabadde ku mmotoka ngenda okutuuka ku w'emmotoka bba wakyo nga ŋŋamba wabula liri puzzle genda odde full figure gye yakoze eki akusootinge ne banzuuza ne banziba ekyo ekikazi kati kivudde ne kigamba abantu mbunze nze nakibba gwe full figure nakubba sente mmeka olina ki full figure mu nsi namubba full figure yanzibira ekakoge oyo full figure yanzibira ekakoge oyo gwolaba nga ngenda okumubanja mulumu we yali asuze bwaŋŋamba genda obanje oli obwedda ali ku mulyango bwe ntuukayo yabadde ku mulyango bwaŋŋamba genda obanje full figure yakuleese mpaka lwe nava ku sente mpaka lwe nazeesonyiwa nenva ekakoge ku mafuta gange nga bwe nagenze nenkirekayo mufuna bulungi n'abantu mwe bwe mbanga temukyatya kuswala nakwagala kufuna simpa sembantu nojja noyogera ekintu bwekisirusiru bwekityo otegeera bulungi otegeera noyogera ebintu byekisirusiru fulufiga kyekyanziba ekyo ekikazi nze sikibbangako nakisangawo ekyo ekikazi okibba okibba esente mmeka ekyo kirina sente mmeka nze nga nkibba nkyagaza oba atambula nazo simanyi neze simulabangako naki na sente oba muzeeyi Museveni yamuwaayo wikiizooke neze kireko bamuwaayo nnaku zino ku lwa Bobi Wine ate kyandi ani oyo yali amumanyi yali yasiraana dda ekibuje ku dancers okitegeera ekibuje ku dancers nga kibuloka ky'abamalaaya agula bwajja nga agula mutwalo kiryako 2 okitegeera nga kyekibuloka ky'abamalaaya awo ekibuye kati ekyo ekikazi kijje kimanyiire nze
kyanzibira ekakooge kyokka kizze mu kamera ne kigamba abantu mbu simanyi nze yakibba nakibba ekikazi kyantambuza ekakooge ekyo ekiro kiramba nga nkinoonya we kyasuze nga kyekwese nakati tekinsasulanga kyanyimbisa ebivulu ekyo n'omugenzi diiki ekyo ekikazi kyolaba nekiyimbira sho ekyo ekikazi kyolaba nekifuna sente enzibu naye nga zonna okukijjako sente kuba kusika muguwa otegeera kati kiri wano kinjogerera amafuukuule wama bantu bange nze ekimanya atanjagala tonjagala gwe sinasanyusa kitegeeza siri kusanyusa atanjagala tolinjagala abanjagala bajja kusigala nga banjagala naye nze protoko yange sikkiriza abantu bamisiriidinga society olina kunjogerako bugwagwa na bulimba mbunze nve nsirike nowe onakubuuziza Debola nti essimu ya Mama Africa yagiza twagikisesemya kyambala empale bbiri kyali kigikumi eno munda mu mbugo netukigafuulu figa yesimu obadde ogiridde naye gize wabula oli wa mu nnyumba bino bwe binaawulikika tugenda kuswala nazze essimu era tubadde twakikuuma nti kyakyama naye fuulu figa kovudde n'oyogera obulimba ensi naawe ekutegeere era bw'obeera nga ne fuulu figa essimu yo teeka wala mubbi w'amasimu simu kyagiza simu twagikisesemya tekyagibba bagala okumbuuza naye nga byonna bekyogedde bya bulimba baana ba maama byonna bekyogedde bya bulimba kibadde kirimba lwakuba kyo abakamera bakiteerawo embeera buli lwe balowooza kuboogera ebyekisiru kyebatuukizaako kamera nekyogera ebyekisiru baba bamanyi kijja kwogera ebyekisiru bafune likes bafune ne comments naye nze nga liri pazo mu bayimbi be Uganda bonna temundeetangako obusiru bwammwe bamodo ya zamani nga bifuulu figa ebyo tonsiruwalirako nowa abantu obulimba oyo nona erinnya lyange no nvaayo nentereeza abantu ne bamanya otegeera ne bamanya ate nze sirimba mumanya abangoberera njogera mazima no njogera mazima tewali kyennimbye ku fuulu figa abaagala munoonyereze mulimanya toyina nsonga lwaki omuwaayiriza muwaayira waaki nze nali mwogeddeko nga tanjogeddeeko oba oliawo kikubuukira buukizi liri pazo nagenda netegeka ebivulu byange kuleka Victoria liri pazo ebivulu n'abeereyo n'alima ekyo kikazi kinjagazaaki njakikuba nze njakikuba gwe kifuulu figa gwe njakukuba ne Museveni gyali anywa soda njakuba ebyo ebinnya ate era kikubidde essimu nekigijjako ekigijjako kikubidde nekika gwe fuulu figa nekigijjako njakukuba gwe fuulu figa nkulabula ngenda kukuba ebyo ebinnyo njakukuba fuulu figa kubanga abantu bangi bawalampa ne bakireka kati bakiteerawo embeera mbu ekyo bwekityo tekisiru mukiriwo okusiruwalira ku bantu tewali yali akikubyemu kyova olakimanyiira abantu kakati nze nja kukitereezaamu kisse mu layini omanye omuntu okutereeza omuntu ovaayo nga bwolaba Bobi Wine bwe yeetika omugugu naga aya Allah omugugu kangwetikke ku mutwe ngenda kuvumwa ngenda kusanga okusoomoozebwa naye omugugu kangwetikke nze ngenda okwetikka omugugu gw'abantu fuulu figa bamanyiira nja kukikubamu ne Museveni gyali anywe kasoda nja kukikuba ebinnya ebyo era kikubidde essimu lwakuba kigezi bwe kikusanga kikwesooka mwannyina byali bya kamera mwannyina nsonyiwa mwannyina obimanyi kikazi gwe ngenda kukuba okulimba abantu n'obawo obulimba gwe kikazi gwe oyo nona erinnya lyange tomanyi gye navanze naveeyo Masaka kikazi gwe walina naiti ekibuye nga tokukkiriza kuyimba okkiriza bababijje bwe nayimba gwe wasooka okunkubira essimu mbu mwannyina wagikubye jjana tugende tukole ettuwa n'ofunamu ssente n'ofuna n'ekyokulya gwe kifuulu figa kati otaanize into stupidity onkyukira olw'okuba oyagala ensi ekuwaane mbw'oyogera nnyo bakuteerawo embeera y'okusiruwalira ku bantu kuba tewali yali akkubye nze nja okukubamu ensi ekimanye kikazi gwe nja kukubamu ate buli lunaku nkugamba okukubamu nja kukubamu ebyo ebinnya njagala kuyamba abantu bekimanyiira kuba bekimanyiira bakiteerawo embeera mbu ekyo kyo kyogerako bantu ku Facebook nekisinika ebinnyo nekisinikira abantu ku binnyo ne bakireka nze nja kukikubamu neetikka emigugu gyabo bekimanyiira nja kukikubamu ate nkiwooninga lwakuba kiyaaye bwe kikusanga kikwesooka mwannyina zaabadde kamera mwannyina obimanyi ebyendongo gwe ndongo kiggwe mu ndongo mulimu abadongo ekyo kikazi kidongo kati nze nja kukikuba ntereereza abo bekirumiza ebbanga abatasobola kikubamu nja kukikubamu ko ngende mu keruzira emyezi 6 kikubemuuko
naye kitereze ensi ekimanye nti nakiterezezaamu ekuba ekyo ekikazi bwe tukireka ne kigenda mu maaso bwe kityo n'okumanyira abantu ekyo ekikazi bwe tukireka ne kigenda mu maaso maati n'okumanyira abantu ensi ejja kulowooza mbu byekyogera kibituufu batandika kiwa attention ekitegeera batandika kiwa attention maati ekyo ekikazi nga kyogera obulimba batandika kiwa attention batandika okulowooza mbu byekyogera bituufu kumbe kimisiriidinga society kubanga bo bakibeerawo embeera mbukyo oyo fuulu figa musiru ndaba ne ku Facebook mu abakiwaana ekyo kisiru wabula fuulu biki wabula kifuulu figa mbujeno waawagwe ngenda kukuba ebyo ebinyi mbujeno ngenda kukuba ate nja kunyiga kubanga nkumanyi bulungi nja kukwata nga tewali yadde kamera weyogerera ebyekisiru nkunyigemu nga waliwo abantu bange bakunkwatira ka video kunyigemu mbadde ngera kugamba twetaaga video twagala obujirizi kikazi gwe abantu bomanyira toliddamu kubamanyira naye nze nja kukuba gwe kikazi gwe ngenda kuwaamuuko nja kukitereezaamu ekyo ekikazi ngenda kukitereezaamu ekyo kidongo ogenda kuyamba abantu kukitereeza ekyo kimaze omanye ebirungi byekikoledde ekyo kiwambwa ekyo nekibuuza nnyo omukazi ogaa nti mmotoka ekyo kiwambwa gwe tomanyi mirundi gye nkivuze mu mmotoka yange ekyo singa kyekinakuwalira nako emmotoka yange eyo yebadde ekivuga ekyo ekikazi nekitwala ekayunga n'okisanga eyo nga kyatimbye ebisyo n'abudumulaasi nga nze gwe kireese okubinunula bifune ku bantu ekyo ekikazi tomanyi kyoze kintutteko ng'abantu bakibuze nekinfataafata ewange nekinzijayo misinde kikuleeta nekijja newaka nekikulumba nekirinya boda mwanyina azize fuluma mwanyina tugende tukole mwanyina obwavu bujja baluma muli eno abantu babaagala mugende mbyalo muyimbe nekikutabbira n'okoleza emmotoka n'ovuga ku mafuta go bw'otuuka eyo n'osanga nga kyalimbye abantu kyabagambye kikuleeta nga tekinnagambako abantu nga bali wabweru abantu olulaba ku fesiyo ne bayingira kyokka ebirungi byenkikolidde kitaniize inti stupidity kinjogerera gwe kifuulu figa gwe nja kukubamu ebinnya ebyo nja kukubamu ebinyeeyo ne pulezidenti gyali anywe kasoda agambe nti baba liri puzzle discipline nga nja kukuba ngenda kikubamu ekyo kiwambwa nja kikubamu nze nja kukikubamu kimanyira bwe tukireka bwe kityo ne kimera ne kikula abantu mbukikyo bakiwadde ne pulogulamu kumanyira abantu tolaba nga abantu batandise kitwala serious kati bw'otavaayo n'otereeza ensi n'okitereezaamu oba ne bakusibamu eruzira omwaka mulamba oba emyezi 8 ekyo ekizibu n'okijjawo omugugu n'ogutikkula abantu bayinza okulowooza mbu byekyogera bituufu okikubamuuko n'okikubamuuko n'okiwamu kumpisa ate nja kukikuba lwakuba buli tekineesa nga kinneesooka nja kukikubamu gulu era gwe bw'ondaba adduka kuba nkufuna nnyo nga tolina muntu n'omu gw'oli naye ng'oli wekka nja kukufunamu nkuweemu kubanga nze ebyange naawe bingi ate sinze yakunoonya gwe wannoonya noŋŋamba mwannyinaze noneeteekako olumwannyinaze lw'e Kampala gwe nja kuyiwamukko ku binnyo gwe nja kukuba gwe wambwa gyoyo munnaye fuulu figa kati nalina kyayagala okubuuza liri puzzle situlinaosobola okuteekawo ekibuuzo kyo erinvuddeyo ama erinvuddeyo kati manyi byonna mumaze okubitegeera ebibadde batawaanya erinvuddeyo eggwanga lyaffe tetulikkiriza kukola bwe rityo palaso yaŋŋambye bafiireko n'amayinja ge bakukasukira gakwata ogazimbemu ennyumba bo bennyini nga bafuulu figa ge bakukasukira amayinja gakwata ogazimbemu ennyumba kati tuli mu kutereeza tetugenda kukkiriza bikazi bwe bityo tuzaale abaana baffe ebyo ebikazikazi ekisirusiru ekyo ekitalina kyekirogambye nti mbukisabule naye vidiyo kikulu teweerabira nja kukikuba kabushenga yakiwa omulimu tokira batandise okitwala sirias ekyo kiwambwa mbukikola ne ku mativi abaana baffe kwe batuula ne balaba abaana baffe balabe ekyo ekikazi ekyo tumisiriidinga sosoya tetuzadde abaana baffe bagenda kubeera mu nsi bwetyo nga mulimu ebikazi ebyo ebiwa byensi bwe bityo kikazi ne kiwemula polisi n'erema Omala agambye nti liri puzzle ddala teweeryantama etegeera ne muwabya abantu kitandisa n'okukola ku TV omwana watule ku TV alaba ekyo ekikazi ekigwagwa ekiyambulira abantu Janet agambye mu kisabule nja kukikuba full figure ani yakiwa omulimu gw'okuvuma kivuma abantu ekyo kimisiriidinga society gwanga kiri obeeramu n'obugwaga olaba ne South Sudan gye tulowooza nti nsi tennakula eri mu discipline full figure okera ku makya n'avuma omuntu okera ku makya n'owalampa omuntu mu nsi endala kikusibya bakisirawo embeera mbu kisiru ne bakitwala n'eri mbukyogera ebyekisiru mbukirwanyise Bobi Wine mu kwogera nja kikuba ekyo kikazi ate ngenda kukuba nantege jasinagaye musabula tugende nja kikuba ekyo kibinnyo ekyo tomanyira sigwe wandyagala gwe full figure sigwe wayagala music wange mubampagira toliimu
tolimu kubanga sikufunangamu yadde ekikumi okuleka mpagira gwe kikube wamma abantu bakuwagira bula sifufunangamu yadde ekikumi ekyo ekikazi kinzije wange kyasuza ne mala wiiki nga ntambula mu bituwa n'omugezi Dick nga kimbeyusa nezire wange mukazi wange nga talina yadde Bashir Samakula agambye naye ddala fulufiga yabbe essimu ya babi ne kigisooseka mu mpale kyagisooseka mu mpale lwakuba twagala kubireka nga byakyama ekyo ekikazi agambye tell us about the updates of Dakar which motoka yaweddewo wamma nabadde ngenda kuziika motoka yayidde yajiridde Masaka ku ssaza agambye how can they link up with you for support bali agadde okudduukirira kirako ye Joan Moze nze Mati njagala kugamba ekintu kimu ndispectinga nnyo kubanga okuyamba okutono kusinga okusasira okungi omuntu bw'aba ali eyo nga kyennamukolera kimusanyusa ate era nga musanyusa ku mutima gwe mmeme ye bwebanga njovu nga teringa ya bifulufiga ku mutima gwe nga njovu ng'omutima gwe muovu ng'alaba asobola okubaako kyampa ekinkamfatinga it's okay ng'akikoze ku mutima gw'omulungi ng'akikoze ku mutima gw'omulungi n'abeera paati ovu okunsaasira kubanga okusaasirwa kya buli omu tebakigula omuntu okusaasira kya buntu so aliyo yenna asobola okunsaasira nga otegeera it's okay yeah. Mayanja David agambye sabule embweyo mufulufiga agambye mune motoka yabadde enkadde eyange bulijjo gye kitambuliramu ekyo ekikazi nga bulijjo ekivuga ne kigenda gye kiraga otegeera motoka yabadde enkadde kigimanyi nze mu byafaayo sivuganga ku motoka nkadde emotoka nagigula nakawa mu bupya bwayo ne bagyoleza wali ku bondi ku paini ewa Sebuufu sivuganga ku motoka nkadde kati ojja otya n'oyogera ebyekisi Don Alisha agambye nti fulufiga aswaza Uganda yaffe kiswaza Uganda kimisiridinga abaana baffe ekyo ekikazi abaana baffe ennaku zino bali muwolidde nga balaba ekyo ekikazi kiwalampa abantu ekyo ekigwagwagwagwa nga kimanyira ani ekyo ekikazi Brenda Naumbe agambye nti we love you Lily Puzzle nze mbabuulira baganda bange njagala olwa music munjagala olwa music wange era nsaba munjagale nnyo nsaba mukole ki nsaba munjagale nnyo baganda bange munjagala olwa music kubanga music ye nkyamubawa naye omuntu ngoyo fulufigo okuvaayo n'ayogera ebintu by'ekisiru amisiridinga abaana baffe betuzadde amisiridinga society amisiridinga bakadde baffe n'omukadde ali era akayawulire fulufiga mbufulufiga mumanyiko kinti avuma abantu ayogero awa abantu obwobugwagwa Mati egwanga bwerityo gumusazeewo tunulide presenter nga akibuuza kiva ku mulamwa Lily Puzzle era n'omuvubuka presenter mukubidde omanyize ndi no sense mukubidde ne mugamba sebo ebyo byo mu kifo ky'okunkubira okunsaasira olaba ensi abantu bebagiraza mu kifo presenter yako ayinterviewinze kifulufiga bamuyita Faruku muganda wange tiyankubidde kukumbuuza muganda wange ng'olabye naye mbadde njagala ku page ojje tukole ka video tutegeeza abantu nga bwe byabadde nti osole muganda wange wakoze eki walabye nnyo akutte kamera n'agenda n'anoonya fulufiga bonoone kwegamba ennaku gyendimu bo bagifuule okunyumirwa kwabwe bakufuula okunyumirwa kwabwe kabanda anifa tetujja kuddamu weegatte ku timu fulufiga genda yitawo mu abantu abasirusiru no way tetujja kubaddamu mu abagwagwa tuganye abagwagwa mugwagwa wale abasiru musiru wale abatumbavu mutumbavu wale tetubakkiriza kwonoona ggwanga lyaffe no way lino eggwanga lirina gye liraga ffenna tugenda kuvaawo lisigalewo otegeera no one agenda kukkiriza ebyo ebintu by'ekisiru presenter kyakoze akitunuzizaamu kamera olw'okuba bakimanyi nti buli lwokwata kamera kyosooka okunoonya mu Kampala kyafuuka kasasiro buli atandika obwa buloga atandika okukwata kamera atuukira ku kyo nakiga fulufiga oliwa njagala oyogera ebyekisiru n'asabuka nekijja nekyogera ebyekisiru mubyogere ku balala nze sinze tebanjogerako bya kisiru nowe nabonaabona nnyo n'obulamu saagala kusiruwala tetugenda kubakkiriza kusiruwala eggwanga lino lirina we liraga ewaddako we tuliyagala abalowooza nti bagenda kusiruwalira ku ggwanga lino berimba tuganye mutiimu Lily Puzzle kuva embweyo boggole bamuyita Prose Monica yes tetukkiriza ggwanga lyaffe kugwagwa wala no
tuganye abagwagwa wala mugwagwa wale oba olina internet yo oba olina kaddatako gwagwa wala nze ne ku page yange toletako bya kisiru era aba followers bange mbebaza woleterako ebyekisiru ku page yange bakugoberago bakugoba nyine embwe zitagula zikutagulirawo toyogererako bya kisiru mugende eyo dagala sikafumba agambye mu insurance will cover you mumosoka waji insuring sibimanyi nnyo ebyo naye njagezaako bigira bwe nakibuze bafaani bampagira ku Easter nabadde n'ebivulu nga 6 bw'obibalaabalamu nga nkuŋŋaanyiza ssente zange enzize ewaka ze miliyoni nga 4 olunaku lumu era otandikirako kati ate ng'ombuulira mu motoka si byebimu ku bizibu bye nnina emmotoka amma temunakuwala nnyo si byebimu ku bizibu mukama yannyambayamba abawagizi bange mwebale kunjagala ate mukyanjagala kyemuva mulaba nkyaliwo otegeera kyemuva mulaba nkyaliwo so emmotoka temweraliikirire si byebimu ku bizibu bye nnina ebiri awo kuba era sisobola kutambuza bigere togirabyawo wansi tenninze kudda Kampala teriiwo pulimoniu modo etegedde kati si byebimu ku bizibu bye nnina baganda bange temweraliikirira mulinda alabika yakatuuka kubanga agambye tangaaza mufulufiga atugambye ogeze kuloga John Black alabika yakatuuka wakatuuka ojja kuddayo akatambi okalabe akatambi wekali you need to help you can you give us where bombasi kyomusama kati ate gogamba kunyamba obwedde njogerera amafuukuule gwe kati ate weefudde omusama oba oyagala kunyamba it's okay noonyaako ku page yange liri Puzzle Official ng'okikola okijja kulo ku mutima nga togenda kunyamba ate omalo nange ng'onyumirwa byenkola obanga mu nnyimba zange waliwo oluyimba ku nnyimba zenyimbye lwali lukyusizza obulamu bwo oba n'olaga okusiima kwange nga sinnafa osobola okujja ku page yange yaliri Puzzle Official n'olaga okusiimako nti byenkola obadde ng'obiwulira obyagala. I wish I got a brother like you who is strong and firm. Bamwita Joan Moze. Okay, Joan Moze bambye kutumiddeko nnyo mukwano weebale nnyo weebalire ddala temukkiriza gwanga lyaffe abo bagwagwa kulikolera mbye baagala aba bagwagwa bamisiridi ng'essoso yate abo abasiru nedda ate zaabo Bobi Wine yabankwasa abo abo abagwagwa obasobola abo yabankwasa namugamba gwe weeberere magere taata nywa juyisiwo gwe nywa juyisiwo nywa juyisiwo obudde obugenda mu studio n'enkona endongeyo weebuli era tulina vidiyo y'omwavu wakufa weeri tulina vidiyo yajjukira ejja otegeera namugamba taata toddamu kweraliikirira gwe bandekera abo abo abagwagwa abo osobola bali totyanga abo abagwagwa nze mbasobola banayo natandise kwana banayo mati nkulinako kulash kale ate ni empute liri Puzzle I would like you to beat I would like you to beat her black and bawa presenter full figure bawa sente ono bwagambye full figure muleke wama Puzzle tujja kuwa mane ozewi bwategeka ekivulungo jja tiwali kuyamba muntu kusinga oyamba omuntu ng'alina kyomugjeeko akuyimbira n'omuwa sente nze ndi tiimu liri Puzzle bamuyita Somia Oganda Nalwanga agambye eki Nalwanga alabika alina gwe yeekwana naye wano ali ne Farida abanyumya byabwe Kasasa Isaac please keep a distance coronavirus coronavirus tumumanyi bulungi nnyo era tugoberera amateeka gonna ge baatugambye naawe mwekuume ani wano omulala Tafan the Queen kikomeko liri Puzzle bwoba okikuba mpita nkuyambeko wetaaga obuyambisebo anja kukyekubira Joseph Seguya nakusomye ono agamba kive ku lunnabe waffe Edith lwaki naye lwaki wabambira Jose bakubuuza lwaki mbu wabambira Jose Chameleone no abantu nze okuva na leero ate muntegeere njagala abantu abagamba mbu nabambira omanyize njagala nnyo mbawe ebintu ebituufu mutembimanyi we are fellow musician nze ate ebiseera ebisinga bwe mba sinyize kambola kubanze siri nnyo muntu abantu bafubye nnyo okunyonoona mbu liri Puzzle wambwa biki kuba babikola kunyonoona kankuteereko Dr. Jose Chameleone bwe mba namubambira nga nalina obuzibu naye bwe mba namubambira nga nalina obuzibu naye era nga anyinako obuzibu nga nyinako obuzibu nga bwe babisalaganya nti nabambira Dr. Jose Chameleone abantu batereko gundi eno bagiwulire ani yasoose okunsaasira
Chameleone zinaina ina kimu yali ekuteo yali agitandise okukwata omuliro mu kibuga ku babozera gwava mu stage njongo neze kye nayiga bwekyo sikyavuga mu motoka etali mu fire extinguisher olwa ne V8 yange egyenvuga muli mu fire extinguisher bbiri mu maaso ga passenger watula wenyini n'emabega mu boot naye kwata omuliro naye bambi olabye muganda wange oyo si Chameleone oyo Chameleone mwenyewe mba mulinako obuzibu nga bwe babisalaganya owulira agambye atakabaddizeemu abantu abagamba abantu bo bateekawo embeera mbu tulina obuzibu n'abantu nemuneyalawo ffe twabira wadda muganda wange lunabe Chameleone owulira ebigambo twabirawo n'amaanyi agayiba ne gakuggwamu neera nga bugambye banganzikiza ga no tekisoboka mba mbwadde essanyu lingi n'oyongera n'opika ne mweyongerayo naye kale bwewaawo kasita gwe oli mulamu ebyo bisigadde bakola bikole ate driver wo kyagamba ekituufu ogirinnyo omuliro awo ebaluka nti omuliro guva mu ngundi mu engine eguyingira tanka awo ebalukanga bomu tebakuwona kulala ate nga byonna gasiya wansi tukola muki tukola mukole naye nga bamukusaasira nnyo nga kyali wange nkimanyi nti ebyo sinza kwagaliza bizibu bwe bityo naye kasita era gwe bagenda okugula emmotoka naye kawulirize tojja kuddayo okugula endala kale beera bulungi ebiwanga lwo kyonna kyonna kyowulira ndi nnyinza okuba nga ndi wa mugaso ombuulira muganda wange muto wange ne tutambuza ngoma yaffe tujja giyimbi jatugulira emmotoka endala kale my brother beera bulungi wekuume naye wotufuddamu ofune emmotoka endala nkwegayiridde fire extinguisher bugula emitwalo 15 muganda wange nzira yali sibimanyi naye kuba nagula emmotoka n'ebbeeyi neŋŋamba ekeera nekwatako omuliro ng'olaba mitwalo 3 fire extinguisher bbiri nga ziteeka mu motoka kati kumuliro fire extinguisher badde guzikiza noono obuvune n'osigaza ne mukaye nga nnamu n'ensi bwetyo Uganda bwe tebafaanana abantu mwe tembamanyi ate mwe tembamanyi abantu banyiivu bantu bakyawu bantu baasiiwuuka so mwegendereze nnyo ebintu ebimu mubyogera tembimanyi bo bamanyi mbwa mwalamba ebintu ebimu tuba mu kusaagamu gwe n'obeereyo n'obeera ne firingi yo n'ekulumya obulamu n'olumwa kumbe ffe tuli mu kusaaga era tetulinaako ki buzibu singa mbadde nnyina obuzibu obanga namuwalampa y'omu ku bandisoose okumusaasira eyo mesagi Chameleone yagisindika n'akafuna obuzibu era Chameleone mu likodingi gy'owulidde kyova olaba nagumye nnyo Chameleone yaŋŋamba ffe twabirabadde ebyo abantu bwe batyo bafuulufiga bwe batyo era naŋŋamba nga walabye bw'onaaba weetaaza obuyambi bwonna nze wendi kati ate oyo gwe nawalampa mubeerengayo nga mwogera ebintu mumalenga kola ki fe amazima tubeera nago mubeerengayo nga mwogera ebintu Shantero wamala agambye kati baddemu bansame otegeera Chameleone gwe nawalampa ye yandibadde asindikira voice note yaŋŋambye n'okuŋŋamba bw'oba oyina kyonneetaaza nga mukulu wo wendi otegeera era naŋŋamba n'okuŋŋamba tugenda kukuba tugenda kukuba oluyimba lwaffe oddemu ogula emmotoka endala kati ate Chameleone namuwalampa wamuleke nga kuyingira mu bintu bye mutategeera mubeerenga eyo ojja genda olipire bali weereege na bali kumbe nga bali mu mukwano muzibu otegeera most of you musicians are looking are using Bobby Wine to get to State House. Sirimu nzijamu State House si enkuzizo okutuuka wano. Yes, nakula na maama wange abantu ne banjagala abantu kye bampa kimmala mukwano no nze sirimu mwe abalookinga Bobby Wine nze kuvadda kati kambabuulire mmwe abalowooza mbu nze mbuukidde eggaali nze sibuukira ggaali ya Bobby Wine kuvadda nga njiriko Bobby Wine lwasooka okunoonya akalulu k'ekyaddondo navuga lawumu yange ku makya saawa 11 twali kampeni nga zitandise emmotoka yali eringa eggayaza munda nembuuka mu lawumu yange ne tulinnya Pulado n'oyo Ronald Mayinja oba yava ku mugendo simanyi edda si byaleero mbunze mbuukidde gali ya Bobby Wine mbukuba nyina kye munoonyako genda mu State House saagala nze kuvadda nga ndi ne Bobby Wine Bobby Wine bwe yawulira oluyimba lwange oba nali musiro oba nali mugezi ebigezo naŋŋamba muto wange kuba nayimba Bobby Wine to Parliament bw'omala okutuuka mu Parliament lowooza nnyo ku muntu wo wansi obalabyeko naawe nga bali bubi nali ng'omulaguzi
eyo nga tanaba kulya kalulu ne tunoonya akalulu k'ekyaddondo eyo yonna ewampewo gye twali n'olunadi mayinja twalinya ku mmotoka ya pulado waggulu ng'agenda awanika omukono bw'ati nga nange kwendi so kati temulowooza mbuuza eggaali yakyagulanyi njibuukidde leero akugambye buliri pazo toosirike bamuyita Yemi Aldo mbu Kenzo used to talk like that utosirike gwe no way nze sikolagana nnyo na byakwewunda bya duniya mpozi munjawe nga temukyanyumirwa nnyimba zange bwemba nga mukyanyumirwa nnyimba zange nga nfulumya oluyimba n'oluyayanira n'olutijjisa sirina kyenjagala kisinga ekyo bakama bange bwemba nga mukyanyumirwa ennyimba zange eyo gy'oli n'ogaa nti nze liri paza nnyimbira ebinkolera kamuyite ku kifo kyange oba ku mukolo gwange ajjasanyusa abantu awo nja kubaawo kuleka nga mundekulidde bakama bange naye sisuubira nti muyinza okundekulira kubanga mwe mwanjagala sisuubira nti muyinza okundekulira bwe munaaba mu kyampaayo ekikumi nkyaliwo. Lydia Baira agambye wamma mukama ajja kuwa endala ajja kuwa endala ogizeewo so teweeraliikirira. Sani Cool agambye Lil keep heart waliwo Katonda kyakuwonyeza ekinene so ebyakatonda bizibu. Wow. Team Lily Puzzle bameta Sharon Cars neyanza nnyo neyanzeeke tu buli kimu so eyo yembeera nga bweri baganda bange bwe mba mulabye message eno mugisharinge tuleme kutwala ggwanga lyaffe ng'ekitagasa tuleme kubeera nti abantu abasiru banguyirwa nnyo okubateeka mu kamera ne boogera ebimisiridinga society ng'abantu abasobola okwogera ebyamagezi tebabawa mukisa mu kamera kujja kwogera bya kisiru. Ekizibu we kivudde nti abavubuka tebakyagala kukola buli omu ayagala ssente ku YouTube olw'okuba akimanyi bw'anaagenda mu full figure n'akonjera n'awalampa n'ayogera ebyekigwagwa ojja genda ku YouTube onyigeko buli gy'okoma okulaba yaba afuna likes kati likes eyo gimumme tolaba bw'olaba ng'aleese full figure ku page ya YouTube don't play kuba buli lw'oplayinga kimuwaliriza n'enkyo kukola ki n'okwongerayo enkya era anoonye full figure kuba kimanyi ojja kunyigako akola alabye ebyekisiru muleme kubanga obuzibu bwe bugenda okuva abavubuka bagenda kutuuka nga tebakyayagala kukola nga baagala ssente ku YouTube naye gwe ssente z'otakoleredde osuubira otyo zifuna kubanga full figure bakimanyi ayogera ebyekisiru gwe bw'ogenda ku YouTube n'olemerako n'onyiga aba afunayo $10,000 kati limumme twagala kutereeza ggwanga tolaba gwe buli lwolaba nga ataddeko full figure kubanga ye ateekako n'omutwe ogukusasamaza ogendeyo full figure avumye Lily Puzzle kati kikwege kangende ndabye byamuvumye gwe ng'onyigako kumbe omuwa views ayogere ebyekisiru abyogere buli lunaku n'ekyakomewo eggwanga ligenderaawo gw'olowooza onyizeeko kulaba kumbe omuwa views kati omuze guno gwona eyo embeera buli lwolaba abantu ng'abo aboogera ebyekisiru buli lwolaba TV oba platform ereeta abantu ng'abo aboogera ebyekisiru don't kwata remote yo kyusa oba bw'ogenda ku YouTube ku simu yo ne bakuteerako linki oba mu WhatsApp group yo n'olaba omuntu ng'oyo ayogera ebyekisiru vaayo oba direct tutereeze eggwanga tusobole okugenda mu maaso tetukkiriza bya kisiru abaana baffe betuzadde oyinza okuba tonnazaala naye abaana b'ozadde bagenda kukulira guno omulembe gw'ekisirusiru ogw'ekigwagwa tuleke abantu abasirusiru boonoona ensi tetusobola kukkiriza tetusobola kakati ono mitandiki wamala akugambye nti what really happened to the car kibagambe so that they can avoid it next time kubanga nabo kiyinza obbatuukako emmotoka obuzibu bwavudde ku leediyo abamanyi leediyo z'emmotoka ezo zebateekamu yagiteekamu bubi kati emmotoka eyo baba bagikola wayalingi batera okusibako solo tape kubanga bweba eva Japan nga mpya buli kimu kijja kiriki organize kati emmotoka egenda n'esootinga bamakanika tebatandika okukola ki okubikutula kati bwabikutula n'atabisiba bulungi waya zeegatta ne sparkinga kyova olaba yasoose kunyooka muliro bwe yasoose okunyooka omuliro ne tulowooza nti kirabika leediyo kireediyo ne tukikuulayo omwana n'agamba lunnabe wano we tuli wabi tuvuge tugende tusule embalala enkya tusobole okukeera kubanga okuziika kwabadde kwa ssaawa mmeka
5 bali abafiiriddwa nabadde ngenda okuziika babagambye okuziika ko saawa meka bino ebya coronavirus nti ate mulina kuziika saawa 5 gavumenti nga bwe yagamba kati ng'ekituddusa bambi obuteetegereza bulungi kuba ekiradio twakisiseeyo mu mmotoka ne tugamba tuvuge tunakitereeza enkya nga tumaze okuziika kuba okuziika kwaddeko saawa meka 5 kati ekiradio bwe twakisiseeyo ngamba nnyo abantu abalina emmotoka tokkiriza makanika kukanikira mmotoka ng'akugamba bosi tuula wali bakuweka soda bw'oba wakwata ku makya n'ogula emmotoka yo $2,000,000 bagikanike ng'olaba tokkiriza abantu kanika mmotoka yo nga tokola ki nga tolaba bajja kugamba bosi olina akamiro emmotoka wagirese gikanika lwaki ogilingiriza emmotoka ekyantuuseeko kuba nti makanika samulaba kumugamba siba solo tape oyo okoleki omunyweze waya zireme kwetomera zikonagane zitandika omuki omuliro so omuliro gwavudde ku mmotoka kuba nti waya zeegasse ne zisipakinga eza radio so abantu abalina emmotoka tokkiriza makanika kukanikira mmotoka oba tokkiriza genda kukola service nga tolaba nti oyiro bamuyiye bajja kuyiwa oyiro oyo yennyini bagattemu gwe wakola ki nze kuba byali bintuuseeko nagenda okukyusa nkyogera according to experience nagenda okukyusa yingini okugyamu oiro nali ngenda lukungiri kuyimba kati buli lwokyusa oiro wabeerawo oiro filter ogijjamu ne bakuteeramu empya omusajja namukwata eyo yennyini jajjeeko nga gyakolaki nga jazzaako nfuna bulungi otegeera so baba bakanikira emmotoka genda obeerewo tovaawo akanye kuwoza bosi olina akamiro tuula eri bosi bakuweka soda lingiriza emmotoka yo kubanga obulamu bwe bugagga nakirabyeko nabadde ngenda kufiira mu mmotoka kuba kamiliyoni yaŋŋambye awo we yabadde mu kavuvuŋŋano singa watataaganye mu kifo ky'okulinnya buleki n'olinnya ku muliro yabadde egenda kubalukanga bbomu tewandivuddewo kubanga amafuta gabadde gagenze mu mpiira ng'ojja kulinnya esinga omuliro amafuta egaleete mu dume balukengaki nga bbomu so abalina amamotoka mubeere bakamira egy'emmotoka zammwe tokkiriza muntu gikukanikira nga tolaba kwotamatidde ng'omugana edda wayeno ddamu ogisibe okoleki gisibe solo tepu enywere emipiira gisibe naawe kennyini gikwatemu muleke kwefuula babboosi ekisinga bulamu omupiira oguwulire nti gunywedde ogulinnyeko nti gunywedde buli kimu nti kinywedde simbula emmotoka genda so kyekyo ekyantuuseeko butafaayo weewaawo ndowooza wamala akitegedde bulungi mayinja katumulinde enkya aluuna twamusirisa wow kasita okyalina obulamu Debola agambye naye Bobby nange Bobby ndi musaayi webale nnyo bambi for as long as you guys stick with the Bobby till the end we always be there for you all. Don't change. Nza Bobi Wine mwagala sina byabufuzi bye byalimu Bobi Wine mwagala kubanga ayina ebintu bambi byankoledde ate siri mwefuuzi era temunfuna mbu mwagala bino ebyobufuzi bye Bobi Wine ng'omuntu mwagala omuntu bw'abeera mukwano gwe owagira n'enteekateeka ze zonna kubanga ffe tetuli beefuuzi kye bayita omukwano ffe tetuli beefuuzi abantu abamu tetwefuula tetuli beefuuzi Bank Stress Lily Puzzle nze ndi naawe mu buli mbeera Seruga Edward Matovu Puzzle kifulu figa kyo kyali tekyetunda live from Turkey tofaayo emmotoka sibulamu kasita gwe wooli bambi Seruga nkutumiddeko nnyo kutumiddeko muganda wange Esma Oganda agambye we love you dear so sorry kasita wasigaza obulamu Mike Washington DC agambye Lily Puzzle tujja kuwagira ogenda ogule emmotoka mwebale nnyo nze Shafiki sorry Lily Puzzle for the car Sala Salai agambye Lily Puzzle we love you no matter what Kasoma Frank Katonda yajjeewo kitegeeza alabika agamba nti era ajja kukuddiza wamma ebyo byansi tebakuwoganya team Lily Puzzle life is important kasita oli still alive kireka kyagamba Honey Daniels we love you Lily Puzzle sorry bambi Lahaima
Lina agambye naawe totutama fe tuli ku bya corona atonyumiza bya mmotoka gosesa kuba ne mmotoka eyidde kale maama bakuyitani Bwe tetugenda kufaako bwebeera n'obugwagwa bwo bwegenda maaso n'obugwagwa bwo we love you so much bwegenda maaso n'obugwagwa so abantu tulina okuyiga okuba n'omutima abagwagwa mubalekenga bagwagwa olaba nti omuntu nawe oba tomwagala ng'omuntu so anything that concerns life kiba kintu kyanjawulo nnyo kyova olaba nti omuntu nemba muwalaggana bw'afiirwa okuziika ebyo byonna bivaawo so kati pazo wabanga emmotoka ye yayidde oba tomwagala ng'omuntu kubanga abantu tuli banjawulo naddala wano ku peegi yange tulina endowooza ez'enjawulo osobola okusanga weena alema waki so ezezeba okundowooza z'ebyobufuzi tuziza bubbali Bobi Wine mwagala ng'omuntu siri byabufuzi byera tobinteekamu kati wabeerawo kino nti omuntu bw'ajja tugeze nga ali mu famire yo nga kitaawo ne mwawukanya endowooza mu byobufuzi kati ebyobufuzi bwe biba tebikwata oli asigala kitaawo kati ono pazo Bobi Wine mukwano gwe ng'omuntu so kitegeeza nti Bobi Wine bw'atuuka enkya n'ava mu people power n'ateekawo ekintu ekirala olw'okuba ono mukwano gwe era agenda naye kubanga nti ye tamwagalako byabufuzi ayagala ye nga y'omuntu so mukwano gwe kumala ebbanga mu bayimbi ani yali azanyisiza Bobi Wine nga video vikisini gwenda olaba oluyimba lw'ebigezo Bobi Wine yazannya ng'asomesa abaana abagunjula namusanga ali bize mu kampeyini ewuwe ku makya omusajja nze namuzuukusa mukazi we naggulawo babi Bobi Wine nantabulira kyayi nangamba bwe naavuga emmotoka yange yatundula eri gye bakwatira Busia abantu bajja kungoberera nteeka mukala wumuko ngende nkukolera byoyagala gwe mulundi ogwali gusoso mulaba nga simulabangako kati gwe ngonzija kwoyo tosobola ngonzija kwoyo simwagala byabufuzi byammwe ogwo mukwano simwagala byabufuzi byammwe ebyo mukubagana empawa onagambye kati emmotoka egenze linda coronavirus RIP liri pazo ibanaye ekyo si kinene kakati ogamba otya omuntu omulamu nti RIP bannaye ate tubeemu ak'obuntu bawo kibaita humanity oyo bwatyo bw'aliyonza n'omusanga ng'ali eyo wansi ali mu lumu ye ya mitwalo 3 alina mu kitekino kye nga kwali kati gw'omusuubira kwogera ki ayinako ezedigi alina mu kitekino kye gw'omusuubira kwogera ki kuva ku bantu naawe we love you pazo mukama gonsiza nekulayivu yo singa wansiibudde dda nempa abantu okwekuuma coronavirus era kakati ndowooza just kuba waayo bubaka tubasiibule situwangaddewo yes baganda bange byenjogedde bituufu ate nsaba muntegere bwe mutyo nsaaga nnyo mpa nnyo abantu ekitiibwa era njagala n'olinaawe omuntu ekitiibwa towalampa muntu olw'ebigendererwa byo olw'okuba bakutenda nti oli musiru neweesiruwaliza ddala no tetugenda kutambuza ggwanga lyaffe bwe lutyo ensonga ya coronavirus bwe kinaatuuka wano e Uganda abamu bagenda kiteekamu omuzannyo ne politics kakati munnayuganda ali eyo tetujja kwogera ku nsi ndala twogera kufa abaana ba kintu tuli baana ba kintu obulamu ki kya bbeeyi atamanyi mpewo y'amagombe yamma omufu olubugo atamanyi mpewo ya komera yakola atya tawa musibe mmere ezo engero bbiri zibayamba okutegeera n'okumanya ti oyinza okuwulira ng'eyitale bafa coronavirus n'olowooza nti wano kya muzannyo bafunyeeyo omuntu omu ng'alina coronavirus kakati tubeere beegendereza waliwo akantu kenda bye bateeka ku nnyindo munansonyiwa lwakuba ndi mu kwogera nakalese mu luumu wansi awo naye kinyasanyusiza wano ku woteri we nasuze waliwo amazzi g'okunaaba akantu ako muwulirize kye babagamba kateekeko ku feesi kateekeko ku feesi onaabe engalo tugondere n'ebiragiro tuleme kubeera nga bano abayimbi buli kimu abakirabiramu okulya n'okufuna gavumenti ennaku ziyatuwadde tuzigumiikirize ziggweko tudde ku mirimu tukole tuleme kufiirwa abantu baffe naye no zinza n'obutawera bwe tukikola ne twekuuma ne bakimanya nti ekyo kiwedde kitegeeza ne busobola obutawera omuntu atafiirwangako tamanyi bulumi engero ziri ebbiri ze nabageredde ebintu bino tubadde tubiwulira mu mawanga eyo China naye ggwe ekirwadde
kyazze nakyo kyesibye ebbiri ekirwadde ekifubutuka China ne kibuuka amawanga n'amawanga mpaka wano mu nnyaffe Uganda kitegeeza nakyo kyesibye ebbiri kiyinza okunkumula abantu abawera ne kibakuba ennume y'ekigo okukakana nga bakkiridde zira kumwa tubeere beegendereza nnyo obulamu kya muwendo ye ebyo bye byange mbaagala nnyo abanjagaliza ebirungi mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne bannyabo matiti webale kubeerawo sikumanyi nnyo nga buloga ayagala nnyo ebyonoonese ensonga ne bw'oba ogiwa topiki ku peegi yo ogiruŋŋamya bulungi n'oyogera ebintu ebituufu abantu abasiru kalike muba mukola bw'olaba nga baleese linki ku gundiyo mu whatsapp guyodio don't tap bw'ogenda ku YouTube n'olaba omuntu ayogera ebyekisiru don't tap kuba mubongera kukola bya kisiru ne bafuna amaanyi agakola ebyekisiru bafuniremu ssente mu byekisiru kumbe bamisiriidinga ensi yaffe ne society mu byekisiru otegeera wano ojja na kubalaba coronavirus bagenda kutandika omuteeka mu comedy don't this is life tokkiriza muntu kuteeka mu bulwadde comedy tokkiriza muntu mu kuteeka mu bulwadde drama namwe abayimba ennyimba za coronavirus muziyimbe nga awareness temuddira coronavirus kumuyimba mu nnyimba onyimba za kudigida musomeseeko ze nnyimba zange zitambulira nnyo kusomesa sitira nnyo kuyimba bintu byebyo bya nankani olw'okuba njagala nankani abayimba ennyimba za coronavirus mwebale naye muziyimbeko nga awareness si mudigido mu bbaala ebyo bye byange baganda bange mbeere bulungi weewaawo kaakati munnaye liripazo nga abagala bisinga obungi byonna byogedde bikwata ku coronavirus obulwadde tubwerinde obulwadde tebusaaga buttira ddala abantu okukamala obumazi ambadde ngerako ku statistics engeri obulwadde buno gye bukuttemu abantu bamaze okuwerera ddala emitwalo 30 abaakabukwatibwa abaakafa bagenda kuwera 2,000 nga bafa obulwadde ensi ziri mu 1,800 nga mu 7 ezino ekitegeeza obulwadde buli deddiri nnyo naye nga ate bwewalika nti yadde president yatuwa okutujja ku mirimu kumalinda ku 30 naye singa tukola ekintu kino ne tuweekuuma mu kaseera katono nnyo asobola n'okugamba nti kati tukomaawo obulwadde tumaze okubugoba so twewala okutambula nga teweetaaga kutambula oba nga kikukakatako nnyo otambula ova kuno dda kuli ozunga situwewale otambula olwolwokka lwekyetaagisiza okutambula tubeere n'obudomola n'amazzi ag'okunaaba mu ngalo alina kasente akawerawerako osobola okugula disinfectant ebyo bye tunaabako mu ngalo mu maduuka nsanyuse nnyo bw'empisa eyiseko mu tawuni ndabye buli dduuka osangawo akadomola osangawo sabbuuni osangawo ne sanitizer ezoyisako mu ngalo obuuka n'obugoba so mwebale kubanga mutugoberera osobola ku YouTube by the na YouTube channel nakuba naye naawe tebakunyigaako tebanyigaako nyigaako olwokka lwosanze ebintu nga birabika byamagezi yes YouTube channel bagiyita Kampala UG exclusives so naye nyigako lwosanzeeko ebirabika okubanga byamagezi tokkiriza kintu kya kisiru kukyongerayo muleke ereme kufuna views ku YouTube emumme ssente ajja kugenda atandika okunoonya abalimi abakoleko exclusive interview ayogere ku baana abafuna embuto pulogulaamu nyingi ze musobola okuteeka ku YouTube ne mufuna sente abaana mukole charity organization ebintu obirage ebizibu bingi ebiri mu ggwanga lyaffe muno biliyoni oleme kulindanga $10 omwezi landlord yakufulumye mu njungu olinda $10 eza YouTube initiative nyingi ze musobola okukola ne mujjene waffe Masaka wali abalimi n'olaga story entambula y'okunyanja abantu balivinga batyo obulamu ku bizinga abaana ab'essomero awareness n'okola programu z'okubabuulirira ebyobuteegaddanga nga batu n'ofuna likes ku YouTube n'ogaggawala n'ofuna n'ebitongole ebikwegatta kubanga ka YouTube togenda kabeerako mpaka myaka 3 n'ogaggawala n'obeera biliyoni ya n'obeera bulungi mwogere ebintu ebiyamba abantu abakyala genda okole exclusive interview analysis ku malwaliro ng'ageera akayi ekalisizo olabe abantu bazaala batya bamaama babakola batya eddagala malwaliro ebintu bajja kubiraba ku YouTube ofune views ofune sente n'ebitongole bikwegatteko ogaggawale ofune sente zitegereka ne gavumenti yekunoonye kuba olina program naye gwe buli lwonaabeera ku YouTube yo ng'oginoonyeza full figure avoola abantu ayonoone oh my god era n'oli omuvubuka kimugambye oyo abadde ne full figure bw'anvaako bamugamba liripazo ne mugamba lwaki tewasoose kunkubira n'okulisa okufuna obuzibu lwaki mmwe mutunoonya lwe tulina emitawaana mutuguleko ki emitawaana so embeera eyo yonna mutambulire bwe mutyo mu ggwanga
mutambulire bwe mutyo kugwa si buli kadde nti mulina kubeera ku bayimbi ku YouTube muyimbi gundi bamukoze bwati muyimbi nakani yakoze bwati munoonye ebirala eggwanga abantu bye baagala okulaba bwe munaabeera buli kadde nga mwagala full figure y'ensonga enkulu full figure y'ensonga enkulu tonyigaako ku linki don't tap Abanike ndabya ataddeyo ku YouTube. Abanike waliwo Abanike ali ku radio bagita Centenary. Akola bulungi nnyo Akola bulungi alina YouTube channel bagita Abanike Uganda. Mwana mulungi nnyo akola analysis ennungi. Mugende mugi subscribing mulabe ebintu by'ebiri by'amagezi. Abaana abakola ebintu ebirungi mukole program ku YouTube bintu bingi bye musobola okukola. Genda olaga bamaama abali eyo balima batya bakuza batya abaana abantu bajja kulaba ebintu bye ku YouTube ne organization ennene mu nsi yonna zikwegatteko olage ebintu abakadde obulamu bwe bayitamu okole interview gikoleko okunoonyereza obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyo abantu bajja kulaba ebintu byo eggwanga temulireka kubula full figure afuuke topic ye ddala ffeffe n'Abannayuganda full figure is the issue temunyiga ku zigundi ezo bw'olaba website ng'ewandiika ebyekisiru giveeko YouTube oli ataddeyo ebyekisiru ayogera muloope ku YouTube bagiggale ayogera ebyamagezi ebitwala eggwanga lyaffe maaso tubebaziza nnyo okubanga mulabye sharinga tekirina buzibu nebubanga akavidiyo kaweddeyo bwokasanga sharinga abantu bakalabe ensonga ez'omuzinzi aziba zetaaga abantu bangi ne babeera nga bazitegeera so mwebale kuba nga mubaddewo ababaddeko tujja kweyongera nate mbazikiriza ntumireko tumira nze ngenda kutumira full figure lindako manyi full figure ayina ekizibu eki ageja nnyindo n'amatama akoogera bitali kale nindako nze ngenda kutumira full figure netegereza bulungi gwe buli woleeta ennyindo n'amatama n'omanyira basegirinya tujja kukukuba full figure tukuyinako ennyiike ogenda n'oyasamira abantu kati gwagenze n'oyogera kasasirewo omusajja agenda ziika emmotoka ye eweddewo mukazi wafiiriddwa muganda we mukazi wafiiriddwa muganda we kiwulira ekyokwogera ku birimu amagezi ozzi wali ne bapulezenta abali awo bambala jini emu kuva ku makya mpaka kufa asiba mu jini yagumu kitundu ayasama anoonya mawulire naye akole viewers ku page awoze nyinako abantu 1,000 tolina byo bagamba birimu magezi wabula naawe present oyogeza full figure ayogera ebintu byatalinamu magezi bwe mba mulaba liripazo asobola okugenda nti aloka Johnny Black liripazo yayisa Johnny Black aleeta omukazi w'olubuto ye yamuleeta so kyembadde mbasaba bannayuganda tukole amawulire twekokola amawulire mbobiiri full figure oyagala amawulire naye pazo mu manene osiwuka matama ogeja nnyindo kulinga lubatu lwa bikyo oba simanyi bakolebwa kola matama na kinyindo kugenda mu kamera bakumanya full figure olina buloka wa busolo tetujja na kubyogera omusajja anyiize